Ka video kano kantiisizza sigenda kubalimba. Ka video kano kantiisizza ge mazima. Naye buli muntu anywerere Katonda. Omukazi tafuuse omusota mu kyaki. Omukazi afuuse omusota natandika okwewalula mu kyaki ng'omusota, natandika okugyayo n'olulimi ng'omusota. Omukazi oyo azze okumusabira. Bw'atuuse mu maaso ga paasita, paasita atandika okwagala okusumula essaala. Fire, 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 fire. Omukazi abadde akubye paasita eŋŋuumi. Omanyi mawokota? Agiwubye agikuwe paasita, paasita ekibadde ekirungi abadde sitede. Agivuddemu mangu n'agyewoma. Era eŋŋuumi n'ekwata miisi. Ekiddiridde paasita ng'asumulula essaala ng'asabira omukazi, asabira omukazi. Omukazi tafuuse omusota. Omukazi n'afuuka omusota n'atandika okwewalulira wansi nga w'olaba ttimba oba omusota. N'atandika okuggyayo olulimi ng'omusota. Bannange, abantu balina ebintu mu nsi muno ebibasumbuwa, naye buli muntu anywerere Katonda. Omukyalo ono anzijukizza firimu gye twalaba ennyo eyatinka gye bali bayita Snake Egaalo. Bw'oba walabako ku Kinigeria kye bayita Snake Egaalo, omukyalo ono anzijukizza Ekinigeria ekyo. Abantu ku nsi ya Katonda eno balina ebintu ebibatambulirako muganda wange, nga bw'aba si Katonda, bw'aba si Katonda. Mukama Katonda ono baaba. Sijja kulima nange njirabye nentya. Naye oba oli wa ddiini ki, oba oli Musiraamu, oba oli Mukatuliki, oba oli kyonna kyonna ky'okkiririzaamu ne kasita abanga Katonda, saba. Saba. Naye ensi si nnyangu. Kansooke nkutuuseeko ebyabaddewo ng'omukyalo ono afuuka omusota mu kyaki. Teyafuuse musota mbu gwabadde wali, naye byonna byonna ebikola byabadde akola gwabadde nga musota. Video gimpereka like, video yiyo. Oh yeah, move like a snake, move like a snake. You see? Move like a snake. You see? That's the serpent. You see? That's the snake. I trample over you now, you snake. Move out of our way, all the snakes. Come out! Come out! Come out! Come out! There is no negotiation. She belongs to Jesus Christ. There is no negotiation between darkness and light. She entirely must belong to Jesus Christ today. Yes. Not you. Yes. You said? Yeah? Okay, the whole part. Jesus Christ. Holy Ghost. Nze kino sikirabangako, sijja kubalimba. Sooka ennywemukko ne ku mazzi. Mbadde mu makyaki nga nsaba. Tukuze tuli basabi. Ewaffe twalina eddiini y'amaanyi nnyo. Tulabye ku bantu abasumululwa nga balina ebizimuzimu. Naye ate nze ono bw'ati mbadde simulabangako, sijja kukulimba. Ekintu ekiri kw'ono omukyala mbadde sikirabangako. Basabira abantu ne bagwa, ne basambagala, ne bakola biki, ne bayogera biki, n'ekino mbadde sikirabangako, nze sijja kukulimba. Omukazi yeekoze ebintu ng'oyinza okugamba musota. Mu butuufu omuntu ne wabanga kale yeekoza, kale katugambe baamuguze. Muganda wange mulimu akiti,
omuntu gy'ayinza okukola nga mutayinza kugiggyayo bulungi nga bw'erina kubeera, ng'era olina akantu kolaba n'ogamba kano akantu baazannye kazannye, naye omukazi ono ebintu bye badde akola, ebintu bino bimubaddeko. Abadde akubye pasita eŋŋuumi, abadde akubye omusumba eŋŋuumi, eyo Mawoko tebakwata musumba. Singa omusumba ali mu ddwaliro ng'olubaba luwogodde, sijja kukulimba. Kale ate ekibadde kigenda omukubisa ndowooza omusumba biri ebintu ebimuliko, bwe birabye ng'omusumba atandise okusumula essaala ebikosa ne byagala bimukube. Era bw'amaliriza ne bamuta n'agwa wansi n'atandika okwesika ng'omusota. Mwalaba kafirimu ka Snake Girl? Bw'oba tewalaba kafirimu ka Snake Girl genda okanoonyeeko ojja kkalaba. Eri firimu ya Snake Girl omuwala yali afuuka omusota, yali etiisa. Kiri ekinajjirya nga kitiisa. Ng'omuwala mulungi naye muganda wange nga musota ng'afuuka omusota. Kati firimu ya Snake Girl omuwala ono aginzijukizza. Naye kino kankibagambe, ffenna tuyige okusaba n'okunywerera ku Mutonzi. Oba oli wa ddiini ki? Oba oli musiraamu, nyweza Quran. Oba oli mulokole, nyweza Bayibuli. Bw'oba oli mukatuliki, nyweza sapule. Amusevensidde simanyi ki ky'ogenda kunyweza, naye fukamira musabe Katonda. Abantu bali eyo bali wiringa okutukola ebintu ebikyamu. Abantu bali eyo bali wiringa okubakola buli kintu ekisinga okuba ekibi ku nsi ya Katonda. Tuli mu nsi nga tetumanyi balabe baffe. Kale oluusi abamu tubamanyi, okitegeera, naye tomanyi muntu ki kyayinza kukola. Sijja kukulimba, mulimu ebintu by'otunuulira nga mubinyoomesa amaaso, ne muganda wange ng'ebintu bya ddalamu. So mwenna mbakuutira kunywerera Katonda. Katonda, tewali kirala. Kunywerera ku Katonda. Awatali Katonda, ensi ejjudde abantu ababi, ensi ejjudde abantu abalogo, ensi ejjudde abantu ab'ettima abataagaliza ensi gye tulimu. Naye bw'okera ku makya n'ogamba kaweesigame ku Katonda, at least ko ofunamuko kalembeekereza. Asobola okukutangira ebimu ku ebyo emitego gy'abalabe. Sijja kukulimba. Abantu abamu balaba ababeera mu makyaki, ebintu ebimu biba byabatuusibwako butuusibwa. Eri abantu abatabaagaliza, omuntu akeera ku makya ng'olina omwami nga mulungi, bawa akwagala, bawa akuwa buli kimu, naye ate banneyiba bo ne bakirabamu bubi. Oba okitegeera ekintu ekyo, olina kugamba tuli mu nsi nga tetwagaliza bannaffe. Yensi gye tutambuliramu, naye kidde eriwa? Tulina bikwasa Katonda yekka y'amanyi abalabe baffe. Y'asinga okubamanya, kubanga eriyo n'omuntu agenda okukulwana nga tomumanyi. So n'olwekyo oluvannyuma lw'okulaba vidiyo eno, mwenna mbakubiriza nti mudde eri Katonda. Naawe yakeera ku makya n'ogamba nti anze Katonda y'amanyi, muganda wange ye mutonzi wo, dda eri Katonda. Gwe mulanga gwe mbakubidde, kubanga mulimu ebintu by'olaba mu butuufu nga bw'oba si Katonda, nga tewali ngeri gy'ogenda kusumululwamu. Kati ono omukazi wabanga si Katonda anaasumululwa atya? K'obe ng'oli musamize, oba oli wa, omanyi buli omu alina enzikiriza ye, naye nga Katonda asigala Katonda. Si Omaiko Uganda YouTube channel kw'oli, mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo mwenna abagyekuumiddeko. Peace and love, mubeere bulungi, mweraba.